po jako akawuwo. Bannabyabufuzi ne bannabyabufuzi abagondeevu mu ggwanga Uganda bakoze omukago ogutuumiddwa The Front Red Card wansi w'omubala gwabwe ngo batuumye The People's Front for Transition Twetaase. All the peoples of Uganda command. Ebibiina ebyewaddeyo okwetabamu omukago guno mulimu FDC, Jema, DP Block, UPC, CP n'ebirala era nga kukulibwa Dr. Kanokiza Besigye. Bano basoose kuteeka mikono ku ndagaano ekakasa nti bakkiriziganyiza okukolera wamu awatali kwetemamu. Behalf of the DP Block, former presidential candidate, round of applause to Ms. Salveta Mukaku. Thank you so much. And former candidate Rubaga North. That shows that Justice Forum is part and parcel of the front. Thank you very much. Dr. Kanokiza Besigye mu kwogerako ne bannabyabufuzi bano agamba nti ekibajjeyo okutandikawo omukago guno ensonga eriemu engeri mwe balina okuyita okufuna obukulembeze bw'eggwanga lino. The reason today is a very important day is because of the level of crisis that our country faces today. The crisis we live in today has not been born in the last few days. It has been a mounting crisis. For all these 59 years that we are going to mark, and I hear some people say celebrate. I'm sorry, there is nothing to celebrate in the 59 years. We can only mark the 59 years of independence. Besigye agamba nti omukago guno gwa buli omu si bannabyabufuzi bokka kubanga kumpi buli muntu anyigirizibwa kyenkanyi era nti n'abatannakiyingira baweereddwa ssabbiiti 3 okuyingira n'abeetagisa okwogerezeganya nabo bagende bakikole. Bakyogedde bulungi. Kino ekisinde kya buli omu awulira nti ayagala kukola ki? Kwetaasa. Era nga bwe bagambye tetuli mu kisinde kino kufuna bukulembeze oba kufuna ki ne bw'oba oyagala kukulembera ekisinde kino jangu okikulembere naye nga tukola ki nga tulwana. Tetulina mutawaana na bukulembeze in fact bano banaffe n'okuntika omulimu guno nabadde mbagamba ze seetaaga kifo oba linnya kulwana nze oba nina ekifo oba sirina nja kukola ki President wa Conservative Party John Ken Chamzi Demani mu kwogera kwe ategeeza nti si baakutiisibwatiisibwa kuva ku mulamwa wabula nti baakulwanirira bannansi nga bayita mu kisinde kino era n'avumiridde ekya pulezidenti okwagala okuggyawo beyiro. The freedom of association is a constitutional right. When you hear some people saying they are spoilers, whom are we spoiling? What are you talking about? We invite all opposition forces who are realistic to join us because Uganda's transition to leadership has been a mystery for so many years. Samuel Walter Mukaku akiikiridde DP Block agamba nti kino si kisinde ekyabyabufuzi wabula kisinde ky'abannansi okusobola okwenunula. And you are will to push this through and tell those people enough is enough, time up, please move out. If you know the people who are suffering because their businesses are being kaput. Why? Because of the debilitating tax burden, because of the mismanagement of the COVID, the lockdowns and the curfews that we don't like now. Bannabyabufuzi abalala ombadde President wa FDC Patrick Oboya Muriat, omulodi wa Kampala Salongeri Yasirukwago Elton Mabirizi ko n'abalala ekisinde kino nabo bakyogeddeko bwe bati. I'm here to commit myself to all Ugandans to be faithful
as I engage myself in activities that can push away the junta government before 2025. And particularly to speak to the National Unity Platform, that if they would like to cause a difference in our politics, this is the time to come together. What are you and me doing for our children, for our grandchildren? What legacy shall we bequeath them? The only legacy is to work on the front and deliver democracy. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bwe tubanga tutegedde tusituse buli omu akutte munne, ekisigadde kwe kulumba.